Kakadde kabaka weza emyaka nkaga mukaga ejobutoga kuyuguma namulondo y'abajjajja be ng'alamula era tumusabira Mukama Katonda akola atya amuwangaze nga tetunabateeka story eno nabane tugenda okwagaliza basiraamu mwenna mwina ekisibo Ramadan Kareem bane tubagaze ekisibo ekirungi tugenda kwetukuza mwenna mwena basiraamu gye bali bw'oba omanyi ng'olifaani waffe ng'oli musiraamu mukwano omanyi tukwagaliza bukola ki tukwagaliza bisinga era tugenda bera nga tubaliride paketiwa kikola ki wekigwako tugenda batandika ne story ya mwana mulenzi Eddie Kenzo kana kambata nga story no tali ku Eddie Kenzo ogera nga ko tata Maya tata Amara kuno ya tata Maya bade na Maya yeka kibamali bamugana nedda mukwano lero wa tata Maya naye nga story yetuleso nakola leo yalabiddwako ku mukolo gwa manager we Martin Beta era nga mwana mulenzi ono ya making sure nti ensonga azanja bulungi omuntu ataliko kulya ebintu nga kyekyo kwegamba yagenze bakola dda introduction n'okukyala kati no yabadde wedding naye nga yafunye ebirabo ebyenjawulo okuva ewaani artist we Eddie Kenzo yafunye eka 5 ezitakozima nafunirako emmotoka nafunirako ente nga Eddie Kenzo agamba njagala bazaale bulungi abaana nga tebatoba kwegamba buli eri badde tabayinza funa balongo nga Eddie Kenzo ensonga yazikutte ku hayale betugamba lwaki obotambulako n'omuwala omu kati kyamaya kyo mukiveeko naye ng'ekikulu kyakukola ki ku appreciating Martin Beta byankoledde nagamba omuntu wabeerawo nga akubye ensi n'akola ki learn to appreciate takikola yekka kuba mbeerako banene babeereyo bamabegeeyo bino byetugamba mbu behind a successful man there is a woman naye behind Eddie Kenzo there is Martin Beta era bakoledde emikono mwana mulenzi ne bamusalira akaana kamba atave ku mudaala gw'abanoonya ne bamugamba olina okutomera nga watomera lulyeri ofumeshana kyekijujulu ne tumubuuzaako nti ate oli gwe bakulaa naye mu mmotoka akaana kakanyanda konna kakanyirira bityateeko byagamba bannaaye buli gwe munandaba naye mbwate Eddie Kenzo mbwate yambwate mwamunsalire busakizi nemekutomera amina Eddie Kenzo omwabaliza bisinga mukwano Maya afune mami kuba kati azungana dadi oba watabeerawo abeerawa naye kati emboozi zakyuse za Martin Beta ne Kenzo because ojja beerawo nga Kenzo kyalina Martin Beta omukazi amukubira essimu amugambe Kenzo yamuwadde n'ettaka l'ennyumba omukakasa nti kitonoba ennyumba weerya ettaka lindi kati munnaye Eddie Kenzo tukusaba nawe ofune omukyala kuba kati big talent banna abo ku lusekere bonna bagenda bakuva yapanze bwe batusuubira yava mu big talent ndowooza oyo n'agenda wabula twesi nga tukitwogera ku nsonga z'abamanager ate ye Ibrakat former manager wa Binganta CEO wa Gantop kyemanyi mumumanyi bulungi nnyo akyali sekawere Binganta wabula ye manager we awoneddwa obutebe bw'okugajambula abatuuze munnange ageze oba ayina byeyabuzaabuzawo awo kati olunaku olwaleero babadde ku Talent Africa lockdown kyetatukoze bannaye kati ate bamanager bali bamanager muzze mu bubbi nekitemwefuga bawasa bannamwe bwe muli mu kubba bubbi abadde ku Talent Africa gyafubutuse 10 nga nali mu bigere oba basose mwambulanga tonoza mubangatoze yabaddabbye nedda kyaka bibadde biwanvu naye afubutuse 10 nadduka bamukwatiddewo munanga abadde akyadduka tatuuse wala nnyo nga onoba nti wakafuluma we bati National Theatre owa boda n'amukwata ayingidde akadukulu oba akyali abo bamwanza bamututte kakata omuntu nga si munyiivu waliwo gobba n'agamba kankusonyiwe naye olumukutte we bati wa boda yamukutte ndowooza abadde adduka n'agwa mu wa boda n'amuwayo manyi nabo bakobabba kati owa boda bw'alaba omupi amuwayima kuba babakuba nnyo obuyondo bababba boda kati Ibrakat ne bamwa kati Binganta n'avaayo n'ayamba ku former manager kuba kadula former manager si ye manager kayinza omuyamba saba omuntu gwe wali okozeeko naye tosobola mulekirira bw'atyo naye nga kigambibwa alabika yabba omwami ayitibwa Alibai alabika gwe yamubye engato ze bamwambudde tugenda mbeera nga tunoonyereza ebisinga tujje tubawe phone up tubabulire yabbye ekingatto zokka ze bamwambudde oba singatto ze bamwambudde kuba ku ngeri gy'abadde afubusa tezibadde engatto kuba singa zibadde engatto ndowooza yandifukamidde n'akugamba engatto zizino n'atadduka naye kirabika bibadde ebintu bingi naye nga ssaawa eno wenjogerera
in brackets ali mu nkobi oba agenda kubeera ng'anyumya n'ebiku ekiro kya leero gyagenda obba nga asula ng'anyumya na biku wabula tugenda beera nga tukola follow-up tujje tubongere tubabulire yabadde abbi eki bamusonye bamutedde ku bingata alina kye yakozeewo ate ebyababbi byongo bitadde ku bbali tugenda batwengera ne Nalulungi Moddo asinga okugira obulungi bwe nga ye agoberera okitegeera ngagamba temukweka mibirikyo oba gufaanana gutya guteekeyo oba bagamba ki yakuwa levo bw'omumanyira ng'akumanyira wotamuwalampa nga naye akwesonyiwa naye ng'ate tebeerabya ku social media tulinako abaana jjukira omulembe guno gwe tulimu gwakola ki gwakyuka n'abaana abamu babeera bakuta amasimu so ebyo bimugamba musimanga bw'oba olina omubiri gwo simanga gulage bw'oba olina ekituli kirage mutwale musasireko abaana baffe kati omwana gwe twogerako Moddo wa Uganda Doreen Kabalebe naye nga emabega kaawo byayogerako nti Father Moddo yali amwegwanyiza kate wavuddeyo pastor omulala pastor Moddo wavuddeyo pastor omulala ono nno nga yakava okuwa ebirabo Tracy wali eri mukazi we kati nno yalinyidde Moddo ng'amugamba ne muyita tusabeko kati bino ebifaananyi byakubya yeetaaga Katonda amuddemu mu mwoyo umutima amukkirize okitegeera maama abantu bagudde ku Doreen Kabalebe ng'agamba what is saying Pastor Sempa olwokuba yampita ne mugamba Yesu shall meet naye mbeera busy I'm a busy person okitegeera nakawininga na wadi ya charity okola charity waneeno yagiwinize wanene abadde ava recently wano mu California namani nabali nagende Canada nga bakomawo wagenda nagamba things si byangu tubeera busy tubeera up and down kati gwe oba olowooza nti ngenda kutya batulabe basajja bangi mano gwe naye nga si basajja bakatonda nagamba Mukama tabeera kungulu bwe bati asobola okwesabira oba Pastor Sempa wali oba taliiwo alina Bible ye asobola okwesabira mukazi ate asooka alowooza ku byagenda kukola toyinza kungamba nti oyinza okukola ekifaananyi basito nga toselowoozako kati bw'aba teyafunye time emitinga Pastor Sempa weefuge genda ofumbire mukazi wo kakyayi nga wookakolanga omwana abandi omuleke yagambye wonna muwa level naye ajja kuwa level oh God mind your business naye ajja kuwa business yo gy'osaana okubeera nti okola Pastor Sempa no teyayogedde ku Doreen yekayeka era yagambye mbu Winnie Nwaji naye oba mbu ayonona society yaffe era naye ndowooza yabagasenga ebyo kiri nti bakola ebiki ebintu bye bimu naye nga yerabire nti ye Winnie Nwaji agezaako kusamaanyi mu bakazi abwe bagamba mu banene tebandibadde nga bekkiririzaamu ye Winnie Nwaji mukole kimuleke mute ebbali naye nga yo high level 2 travel agency ya company eteka musendo kuleka ntukusako videos ez'enjawulo balina trip mwezi ogw'omusanvu ng'ennaku z'omwezi mwenda mpaka 11 waliyo okusula waliyo ebifaananyi waliyo buli kimu so mitwala na joka naye oba oyogedde nene simu osobola ogiwandiika oba ogedde nanakwata enamba y'essimu eri 0788751454 okumanya ebisinga oba aba Facebook users musobola ogendako ku Facebook ne mubanoonyako bakozesa high level 2 travel agency amanya gange sigadde nze Trace May naye nga mbadde sirinze kamba ne mwana muwala Rosemary